lifuuse kanaaluzaala lino liwoza yiika 7. Ebbamunga ya mu Buyikwe nga lino lyali lya mugenzi Lauben Muyombya eyafa mu mwaka gwa 1979 nga yali alipangisizza kampuni ya Skol okulirimirako ebikajjo kyokka oluvannyuma liizi neggwako ne liddira abafamire. Wano kampuni y'Abachina eya Simbaland we yava okukkanya n'abaana b'omugenzi Luyombya ne bagiguza ettaka lino n'ekigendererwa eky'okuzimbako amakolero, kyokka ne wava ekibinja ky'abazzukulu abaawakanya obuguzi buno nga bagamba nti abatunda baali bakyamu. Bano baatandika okussaawo emisanvu eri musigansimbi eyagula okukozesa ettaka lino ne batuuka n'okuleeta ekibinja ky'abakwata musigansimbi ono ne kontayina. Ani abasindise wano? RDC. Nabaga. RDC. Enamba yona. Onayagira nange njiye. Okay. Bete namba yesimu. Ngoli atulesa aduse twagala okwata. Ndia koma okuwa. Embeera eno yalabikira ne ku katambi yatuuka ku mukulembeze w'eggwanga era ekyabagudde baminisita bana balambirira okusitukiramu okugenda ku ttaka lino eririko enkaayana okuzuula obuzibu we buva n'okulaba engeri y'okubugonjoolamu. Twali tuli Kyankwanzi ne tulaba akatambi nga katambula naye nga waliwo omusajja omweru atafaanana ffe abaddugavu gwe batadde ku nninga nga bamutuuzizza wansi ne bamukuba jeeke ne bamuggyako byonna bye yalina. Kaakati ensonga eyo yeyaleese obuzibu kubanga Pulezidenti Museveni bw'agiraba n'aŋŋamba situkiramu, waliwo omuntu atafaanana ffe muddugavu gwe baatuuzizza wansi ne bamuggyako ebintu byonna. Ekitegeeza gwe Babalanda temukyasobola protecting abantu era tuzze okulaba nti enjuyi n'enjuyi zonna zikkiriziganya. Bano okubadde Minisita Mire Babirye Babalanda ow'ensonga z'obwa President, Judith Nabakooba ow'ensonga z'ebyettaka, Hajati Misa Kabanda owa Kampala n'emirirwano, saako Diana Mutasingwa mu kiseera kino omubaka omukyalo owa disitulikiti y'e Buyikwe. Babalanda atabukidde ab'ebyokwerinda mu kitundu abalemeddwa okukola emirimu gyabwe ng'era kino kigobezza omubaka wa President mu kitundu kino. Nengamba we mutasobolera protecting investor olwo abantu ba bulijjo munaabakola mutya. Era amangu ago neefuna okuwabulwa nengamba ono alabika yeebakidde ku mulimu, alabika ekyokola akyerabidde, leka tulabe awatuufu we tunaamuteeka omulala gye abeere mu kifo ekyo. Omu ku baana b'omugenzi Nakato Mary agamba nti baafuna empapula mu mateeka ezibawa obuyinza okuddukanya ebyobugagga bya kitaabwe. Olukiiko famire ya Muyombya yayita olukiiko olwawamu neeronda Nakato Mary ne Muyombya Robina okuba baali mu kifeeta bamu. Ebbaluwa mwazifuna ki? Ebbaluwa twazifuna nga 8 Ogwokutaano 2025. Waliwo ebbaluwa enkadde empya ate enkadde twazifunamu 2017. Wabula abazzukulu abasimbye Nakakongo okuli Aisha Naluze balumirizanga ettaka lino bwe lyali lyagabibwa mu kiraamo nga kuliko omutemwa gw'abakitaabwe. Ekiraamo kino bw'okisoma jjajja nnyinnyonnyola nti Muyombya yakwata puloti zino 3 eririmu meta n'ebbiri eziriko karabati yazigabanga yakwatanga nti puloti abakyala nambi balinanga basatu. I believe yali musajja teyayagala baana ku conflict nga kuli ploti abaana yabawa mu lubuto nti mukyala Aisha, mukyala Mere, mukyala Gumu n'akola naye buli ploti abaana teyabagabira. Munnamateeka wa Simbaland Kiggundu Po n'akulira ebikolebwa mu Simbaland Dola Chai batunnyonnyodde emitendera gye baayitamu okufuna bannannyini ttaka lino okutandika okukolagana nabo. Famire yasomerwa endagaano omunaleeta ebyo mwalimu n'omwami Simanyola waali ng'alina structure y'ettaka eryo ng'ankadde nnyo mwami mukulu n'agireetera n'agikuba ku mmeeza
n'atwabulamu twali tusobye. Minisita omubeezi mu yafeesi ya myuka omukulembeze w'eggwanga era omubaka wa disitulikiti eno Diana Mutasingwa yeekokkodde bakifeesi ku ttaka. Njagala abantu baffe bakifeesi bagenda kuva ku ttaka eryo, tebagenda kubeera ku ttaka eryo, era RPC I not tour guarantee tewagenda kubeerawo bakifeesi bonna. Abantu tubaagala batambulire wamu, setujja kkiriza insecurity mu kitundu ate nga aba security ki webali. Twagala abantu babeere safe, ne family ebeere safe, ne investor beere safe. Ensonga etugenda gikwatako nnyo, security oba eremereddwa omulimu gwabwe babatwala awalala tufune abalala basobola. Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba alagidde buli kimu okusigala nga bwe kibadde nga bwe beetegereza ensonga zino. Buli omu abeere bw'akola ki waali. Naye kyesaagala be bakifeesi abo bo bakifeesi mbaweze, seetaga kuddamu kubawuliza. Buli omu asigale waali. Ono asuubizza wiiki ejja okuyita enjuyi zombi ezikaayana mu yafeesi ye bagonjoola ensonga zino. Next week bagenda kubayita, ngenda kuteekawo ka komiti nga k'abantu 3 okutunuulira issues zammwe zonna era bwe tunaaba tubayise buli kyolina kyonna nga tuyise nti oba abasaidi eno mujja beeno buli kyoyina kyomanyi ekikwata ku ttaka lino jangu nakyo tusobole okuba nga tukola omulimu guno okusobola okutuuka ku kyenkomeredde ku nsonga eno y'ettaka. Kimera David yakusakidde eggulire lino Cracket TV amalindirire. Baminisita bakwatibwako ensonga babadde mu disitulikiti y'e Buikwe nga bagenze okuyingira mu nkaayana ez'ettaka erudde eyo. Kakati mu kaseera kano katufune ekigambo mu bigambo n'omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda.